3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ndaga number 3. 4, 5. 5 erwa. 6. 6 erwa. 6 yeno 6. Number 6. 7, 8, 9, 10. 1. I'm going to go Google. Okay. 1. Say 1. Gamba 1, 2, 3, 4, 5. Gamba 5. 6, 7, 8, 9, 10. What is your name? Say my name is. You say my name is. No, Gamba. My name is. Okay, 10. Tomato. Gamba tomato. Nyanya. Then TV. Ball. House. Gamba house. Anti nyumba mu Luzungu agita house. Gamba house. So nyanya. Tomato. TV. Gamba TV. Ball. Mupira. Ball. Mupira. Just tuli kusomera omuntu tasoma nga yemola. House. Nyumba. House. Nyumba. Tomato. Nyanya anti gamba to. Tomato. Nyanya. Anti gamba mu Luzungu. Mu Luzungu agita tomato. Nyanya. Gamba tomato. Gamba tomato. Nyanya. Bako byokulya gamba. Tubaniriza mwena abatulawa ku Celeb Jazz ku mukutu gwaffe guno twasalawo kubanga tubaletera ebintu ebyenjawulo era nga olunaku lwali tusazeewo tuveeko ku stories zaffe ezaawe gye tutuuseko ku story ey'ennaku oba oliawo eyeetaaga okubanga ekwasaganyizibwa mmwe nange. Twasalawo kuba muno tubeera ekitundu ku bintu ebigenda okubanga bikyusa eggwanga Uganda era nga wano tugenda okubanga tusinziira okulaba muno twogerako ne Jasi enzaalwa y'Erukaya naye ng'olunaku lwali tusinkanye ate mu bazadde be. Taata ono ayise mu nnaku nnyingi nnyo ne muwala we ono okulaba nti nno ate bagezaako okulaba muno babeerawo naye bagenda kuba tubulira ku mboozi yaabwe olugero lwabwe lwavaawo okulaba muno Jasi afaanana nga bw'afaanana atafaanana nga abaana balala ayina ekituli munda kye tujja okuba nga tubalagako awo naye n'emikono gye tegivaayo okulaba muno giringa nga engalo zaffe zino nnya so ate nga kino kisobola okuba nga kikolebwako nga mulabye ngezezaako muyigiriza ebimu ku bintu ebiri kuno asobole okuyiga bisoma naye ng'era sitiri bikyamutawanya ayina n'obuzibu mu kuba ng'ayogera. So ngenda kuba njogerako ne taata w'omwana ono amanyiddwa nga Jasi oba Justin atubuulire mbeera kye yaviirako omuwala we okuba ng'afaanana bw'ati bamuzaala we bati bulwadde bwe baamukuba era waliwo ekisobola okuba nga kikolebwa okulaba muno tukyusa obulamu bwa Jasi nengako mu mboozi eno ey'olunaku olwaliro ng'ate bw'oyiga ate nga bw'ovaayo okulaba muno ng'oyamba gweyayigaseeko ku ffe nga bwe gumundu gwo ogusoose ngenda kusaba ogende wansi awo subscribing ate tweyongereyo mu maaso. Taata nkwaniriza. Nange nkwaniriza muganda wange owooluganda bambi okubanga nsobodde obasinkana kubanga mu butuufu terubadde lugendo lwangu okusinkana abantu ab'enjawulo n'okubanga nzize nga mbasinkana ku mbeera ya Jasi okulaba nga Jasi nsobola omunoonyeza obulamu kubanga obulamu tebunoonyezeka muganda wange. Kale katutandikirawo njagala weeyanjulire abakulaba ku mpewo zaffe. Banange abantu ba Katonda mwenna amannya gange bampita Lule Pafula oba Lule Palera endagamuntu egamba Lule Palera ge mannya gange agaddala era abawulira omukutu gwa Jasmine Celeb Jazz Mukama abampeera ekisinga obulungi okubanga mutwala obudde ne mubanga muwuliriza omukutu guno kubanga munange omuntu lwabanga akwagala asobola okubanga akulaba naye mwebale nnyo ate mwebalire ddala okubanga musobola okuteekayo ebirowoozo eri abantu ba Katonda bonna. Kale leo tugenda kuba twogerako ku mboozi ya Jasi n'okuba lwaki ali bw'ate n'okulaba muno ate embeera ye tali nga baana balala.
era nga n'obulumi n'okulaaja n'akoolaba mu jaasi y'embeera gy'ayitamu obulumi bwawulira essaawa zino era nga tugezezzaako nnyo okulaba muno tumulindalindako asobola okuba nga akkakkana naye maziga miranga bulumi omuzadde ali eyo ojja kutegeera engeri gye mpuliramu bw'oba nga otudde kumpi ne jaasi era gye nvudde wa jaasi si mwangu wadde ebifaananyi bye nkutte mu ngalo zange wano okutandika n'emboozi jaasi yazaalibwa mu mwaka gwa 2017 awo nemegako mu myaka ng'esatu emabega era nga njogera kakyali myaka ena naye nga azze alongoosebwa mu ngeri ey'enjawulo okulaba okutuuka wano waali nti asobola n'okuba ng'akola ki ng'ayogera ebifaananyi bino tugenda kuba tubikwatira bulungi tubikuleetere era nga azze anoonya obuyambi okulaba muno asobola nga avaamu n'ekigambo n'okulaba muno asobola okuvaamuko kasawundi ako kowulira n'essaawa zino kyolaba muno jaasi alina obulumi obw'enjawulo bwawulira muli munda olw'ekituli kiri kyalina ate nga ebiseera bya budde bwa mpewo so buli empewo eno bwefuuwa aba alina obulumi bwawulira munda naye ndi ne taata ng'agenda okuba ng'agezaako okumwogerera n'okutubuulira embeera ya jaasi gyakola ki gyayitamu essaawa zino era obulumi buno amazina bw'obbanga ki jaasi yazaalibwa mu mbeera ki jaasi mu kuzaalibwa yali mwana ng'alabika okuva ku byenda na buli ggenda lyonna bamba wabula mukama katonda n'abasawo be nasiikana kuba jaasi nambate yazaalibwa ku kiti LC Center Civil mu disitulikiti ya Kalungu wabula nali siriiwo kwolwo olunaku wabula natambula mu bitundu nali ndi kalangala nga gye ŋŋenda ntwala nsawo nva kusubula ndi bota bwange ne bampita nti wabula jangu omukazi walabika simuluguse nagenda wabula omusawo teyanzikirira kusooka kulaba ku jaasi kweyesaawa nanziza ebbali naŋŋamba nti jaasi omwana gw'ozaddeyo ekirabo namubuuza lwaki ongambye omwana gw'ozaddeyo ekirabo kubanga jaasi enzaalibwayo mu butuufu nange yansukako ngaalabika alinga mazzi ebitundu ebimu nga wange kegamba nga omuntu okumutegeera nti jaasi mu butuufu nga kimuwa obudde wabula jaasi nambatya mu mbeera eyo najja n'ensawo zange zino zetutunda mpaka lwasobodde okukula nasobola okutuuka watuuse nga nyina embeera gyempitamu ng'ate yakuyirirwa ndyagadde okwebuuzaako maama w'omwana ono ye ali luddawa muneeso akogamba embeera gyoyiseemu yakuyirirwa maama w'omwana ono amala omuzaala n'amusuulawo n'amukusuulira oba naye gy'ali maama wa jaasi nambatya amazima yamuleka wannaku 2 kubanga wakati mu kumuleka nga wannaku 2 jaasi mu mbeera gye yali afaananamu n'ekikula kye yalimu jaasi nga buli muntu ampala nakaba owa famire ab'ekika ne bankyawa olw'okuba nti n'omwana ng'oyo bamuyita jiini bamuyita buli kintu naye mukama katonda yajjanga aleeta sitepu ku sitepu yajjanga yeeyubula omwana ono okutuuka okutonda omubiri na luno lusololaba yadde kati ali mu maziga akaaba amaaso ago golaba okubanga gatuuka okuba bwe gati nga malamu nako kuyiriba wabula jaasi nambatya namutuma erinnya lya nambatya kubanga buli eyandabangako nga n'okuntya ntya ate nga naye bamutya ekyo kyenkubuulira ge mazima kubanga ono omwana yakuba kukaba natandika okukaba maziga nga sinabana musawo nga nyinyonyola bunyonyozi naye nga ndi mu kukaaba era nga ndi ku maziga agayiriyiri nga ndi mu kukaaba abasawo bo bagamba buzibu kibagamba kyava ku kyokola muno jaasi bamuzaala ali bw'ati kyava kubanga maama teyagenda ku antinento teyamira ddagala oba kyava kuba gwe wali tolabirira mukyala nenda tata wange si butalabirira mukyala kuba nali nkola ate nga waali tasasula mu budde obwo wabula eddagala yalinga alinywa wabula omuntu simanyi kirabika katonda abireeta kituufu bazaalibwa naye katonda asobola okukola ki okuleeta embeera yonna ne bange kusinkana ng'omuntu omulamu gwe oli wa ddiini ki nze ndi musajja mukristaayo wabula nagezaako nenjatula obulokozi lwakuba nti we naye tulira obulokozi bwe twagenda mu kyaki emu gye sijja kwatula omusumba omu sente za jaasi yagenda nazo manya omuweereza omu
kubanga sijjaga baso baali bamusondedde mu budde obwo abakyala bamaama mugenda ne mugamba mutuufu bategedde nzize kwatula bulokozi mpulira nga ntendewaliddwa ndi wakati mu maziga faananako omuntu ali ku lutindo oba mu nnyanja kale stiru naye kaba kato kapala kagala kubabika nyamba yakola kagala kutwala sente za jasi bambi abantu bafaayo era baleeta nyate yetu yali ku byendi naliko mukadde ako kuba jasi yali ali mu nsawo bwati jasi namukuliza mu nsawo nga mwabeera. Mama wa Jason wamala okudduka wafunayoko emirimu gyo gyasigalawa wafunayoko omuntu asobola okubeerawo nga amulabirira? Mama wa Jasi wamala okudduka nga wanakudde? Mama wa Jasi bwe yadduka natandika ogezaako nange ng'omusajja nfuneyo omukazi omulala wabula byagaana kubanga bwe naleeta tebakwatagana na Jasi abakazi wajja ayagala kuba Jasi engolo wemebekeko mbadde mabuli amagema nti Jasi nalemererwa okufuna maama we obaddala gwensobola okukuuma kuba ye bwe yadduka yadde essimu yadde akantu konna teyasobola kulondoola mwana nti oba mulamu. Omukyalo ono wali wamuwasa? Omukyalo nali namuwasa ng'era ali ewaka namuzaalamu abaana babiri. Kino ekifaananyi kyolaba wano kino atuwuliriza n'atulaba olwaleero b'essaawa zino kyekya Jackie muganda we ono kwadda naye ono naye Muwaala kale amagumba tegenkana era naye alina obuzibu wabula waliwo obuzibu obusukkuluma ennyo bw'omulala. Katono ye mukulu we Jackie alina emyaka emeka? Awezezza emyaka kati 6. Mbeera nabo ewaka? Betubeera nabo ewaka. Kati kambuuzeemuko abantu abasinga ebazaala omwana nga tetafaanana bulungi oba ng'ali mu mbeera eteeyagaza batera okutambulako ne bagendako mu malwaliro abalala bagenda ku basawo abalala bakola ebintu bingi nnyo gwe watambulyakoko ku Jasi era wamutwalawo okulaba muno otegeera embeera ina buki ekyavaako obuzibu buno? Wabula Jasi nambatya mbadde ntambulira mu malwaliro gaffe ag'abazungu bwe nava ekiti eresiseta siri ne ŋŋendako ekamutuuza ku ddwaliro bambi bampooyawooya kituufu abasawo bansabiranga Jasi nga bali mu maziga nga bakaaba abantu bonna nga beewuunya ekintu kye batalabangako nga tebakisuubira kubanga yeri wa bitulituli okuba sitole eyo buli lwenjituukako nange ndi muntu siri nsolo erina wentuuka ku mwoyo naye ate mba nkimanyi nti omwana ono abandyagadde okuyamba beetaaga okuwulira emboozi eno. Jasi nambatya nkuzaalibwa ng'alabika ebyenda ku lubuto lwe mama wa Jasi n'atendewalirwa natandika okulaba embeera nange ngenda buseeko naguuma ne ŋŋamba nyina okubaawo mumita mbeeya naye ebbaaga mu nsawo nga mumuteeka mu kisawo nga ntembeeyo ensawo zaffe ez'emivumba nga njagala bambi mbe nga nfuna amata nfuna biki abekamutuuza bampaka amata nkakasa bagampa omulundi gumu baba ngamba tufunye ekitongole bikinga bobimanyi ebyabasawo naawe oba bakubanga bifaananyi nga buli omwana onyiza abamu bakuba ebifaananyi ne banoonya ssente ku baana naye ate ne batatuukiriza bigendererwa kubanga nze nagamba owange kifaananyi ekyange nina okumukuuma asigale nga mwana wange neŋŋuma nembeerawo. Jasi bwe yazaalibwa bamuwa erinnya lya Kirabo abasawo bonna nensamanya lwaki baali bamuwa erinnya lya Kirabo. Kansala Nantale nga yamuwa erinnya eryo kubanga mukazi wange okuzaala ne kansala yaliwo okwolwo naye Katonda mulungi Jasi akoze. Abasawo bo bagamba obuzibu buno bwava ku kiddala kwatwala n'ebifaananyi emimwa gyali ebifaananyi ebimu bye tulabye ng'emimwa gyali tegisobola na kwegatta nga bwe giri bo bagamba obuzibu bwava ku ki? Wabula abasawo balina ebigambo byabwe bewandiika mu lufuutifuuti nze byesobola kusoma nze saasoma nnyo kiri awo kuba saasoma P7 nze neekomera awo saatawaana kubanga nali sirina ssente na muzadde agenda kumperera maama yaliwo nenga ne maama agonze nakati waali mugomvu
wabula nazze okukyalako wa mukulu wange Saalongo mugambeko ku mbeera gye mpitamu ate nga bwe tuzze tuyiriba naŋŋamba tukayana mikwano gyange bangi bajja kujja bajja kusinkana kwe kusobola okubeerawo munange nange nembeerawo pulogulaamu yonna eba eriwo nsobola okuuma omutwe. Kale gwatulaba ng'oli muzadde osobola okutegeera omwami kyayitamu ne muwala we naddala ddala ng'oli eyo. Jasi wenjogerera asobola okugezaako okwogera naye akyetaaga obuyambi bungi nnyo okulaba muno atereera kubanga ebituli akyalina bingi. Gw'olaba ono omuntu omulamu yenna alina okuba n'engalo 5 bw'ozigattamu engalo 10 naye oba omwetegereza alina engalo 2 kitegeeza ate nga za nasri esembayo eno ku bugalo. So kitegeeza muno embeera mwe yazaalibwa si ey'abaana abalamu bazaalibwa otunya ebigere bye wansi era kye kimu ku bigere alinako 2 ekyala kisajja ne kannaswi ekitegeeza muno si wa bulijjo naye ng'ate embeera eno abasawo bagamba esobola okuba ng'etera jasi n'abeera ng'asobola okwogera n'abeera ng'asobola okufuna amannyo n'okgezaako okusoma. Waliwo evidiyo eno gyatandikidde omuwala we nga jasi ngezaako mumusomesa era n'abeera ng'asobola okwogerayoko ku emu okubala kuva ku emu paka ku 10. So taata abatwala bandyagadde okumanya kati gwe obulamu obadde otya gino gyonna emyaka n'abaana 2 gw'okola ki? Omulimu gwange nga bwe nkugambye nti ntunda nsawo nkadde z'emivumba lwe mba sisobodde kufuna nsawo genda mu bannange nkwata mukalakaasa akazindalo ka mukalakaasa nempitako mu bantu nga ntambula ne ka mukalakaasa nga nsonda 1,500 eri abazira kisa abasobola okuyamba kaani jasi kubanga nange bw'oyamba jasi kituufu nange oba onyambye kuba mba neetaaga obulamu. Bw'onompa omutwalo sijja kugaana kulya kikomando ate nga jasi mulina kitegeeza nyamugulira ekikopo ky'amata mugulire n'ekikomando asobola okukirya. Watugambye jasi ono alina emyaka emeka? Jasi aweza kati emyaka 4. Jasi wagambye alina abasawo abalala bewagendako ku amaliro ge wagendamu bagamba embeera jasi ey'engalo esobola okutereera oba asobola okubeera n'ayogera? Mba sizirina nze ndi musajja munaku kati ngenda kuzijjawa. Baali bagamba sente nga meka? Mu butuufu wano waffe sinalaba bwe babikola olina kgenda bweru era mba nina kulinnya nyonyi ne ngenda ebweru ebintu ebimadde mbigobako saako ne muganda wange oli nga tujja tugezaako okugatta sitoole omuntu amanye ekituufu akitegeerere ddala kubanga nambata Justin engalo ye eryemu ekwata okuva ku mpiso n'akalo na buli kimu wabula ekibadde kigenda omuwesabye eriyo ebya plastic okwongeramu mu ebyo byajja akola okuwandiika amagezi okweyongerako n'ebirala okuba nga ate mwana ali active kusinga ku ebyo byali badde akolesa oba oliawo naye akisomesa abalala jasi asobola okubeerawo nga seriwo naye ani agenda okumusigaza ani agenda okumuyamba kyovula bannange njagala okubeerako. Kati bizinesi n'ensawo ekyaliwo oba yaggwawo? Baba sikyalinawo yadde 10 kuleka abantu engeri gye bazze banyamba neyiya bweyiya nange asanze nakuwa ekikomando n'obeerawo alina 10 n'alukuwa alina 5 n'azikuwa alina omutwalo n'akola ki n'osobola okutaasa obulamu bw'omwana ate nawe n'osobola okuba nga oli mulamu. Katubuuzeemu mu mbeera za jasi zino zazze abeerawo essaawa zino Jackie wamulese mu kyalo Jackie ye wamulekedde ani? Jackie amazima matuufu namulekedde mukwano gwange sigamba nti namutadde waka wange namuwadde mukwano gwange ne mugamba ngenze mu kibuga gwa muganda wange nina byenjagala omunyonyolamu munange kwe kusanga abantu abayita ku mpewo ne basalawo okubanga bakwata amaloboozi n'okunyambako mu mbeera ez'enjawulo. Oli ali atulaba yandyagadde okumanya Jackie ye mu bulamu bwe obwa ddala ng'oggyeko ekyengalo n'emikono ye health ye ebyobulamu bwe biri bitya? Jackie twatulaba enviiri zimyuse. Jasi enviiri ezo zisobola okumyuka lwa nsonga enviiri ezo zimyuka kubanga nti jasi alina ekituli munda ate kitali kimu kye bazze balongoosa. Ebitundu by'omuntu byonna oba homonizi z'omuntu bw'aba nga alina obuzibu alinako ebitundu ebituuka ekiseera nga tebikula. Enviiri za jasi zino z'omulaba nazo
ze yazaalibwa nazo oba kaŋŋambe yazaalibwa wakawalaata bwe zitandika okumera tezikula tezeyongerako bwe zito bwe zibeera era nga bwolaba ekifaananyi nti kyakawalaata tezisalwangako. Kati ono gwakutte ye Jackie. Ye Jackie muganda we era wedda gwayogerako gwayagala ennyo. Oyo ne bw'oba nga oli mu buliri ekiro bwagugumukagamba tata tugende wa Jackie kubanga ayagala baganda be. Kale ekituli ekyo kyoyogeddeko ekiri munda kituli kya kikula kikiri ku mutima ku lubuto wa ekituli ekyo Jasi wabula kankuvire eddala wansi otegere bulungi Jasi yali atya. Jasi mu kuzaalibwa ng'olubuto lwe luno lwolaba luno lwolusu luno kalinga kaveera akawayiti. Akaveera akawayiti okategeera bulungi akabeera mu sukaali nga bwatyo bwali wabula mu kumuteeka mu kotoni nga bwolaba akamyu nti kazadde obwana ne kabuteeka mu byoya byako yajjanga yeeyubula ng'ate abeera mu nsawo nga ntembeya naye mu ppamba oyo wabula Jasi mu kweyubula mu kutonda omubiri nafuna ng'ali bwatyo nasigala nga mbeera eyo nasigaza ebituli bino munda kuba kati kungulu era olaba nti azaawolongoosebwa sigamba nti yakalongoosebwa emirundi ena bukyanga abaawo. Bwatulaba ebifaananyi ebimu ku ebyo nga Jasi akyali muto kyekino ekimu ku kyo osobola okuba nga olaba n'ofuna ekifaananyi ekituufu ekyo kimu. Ekirala kyekino simanyi oba Lawrence akiraba asula bulunyo gezaako okulongoosebwa naye tujja gezaako ndowooza Lawrence obifuna bulungi abantu basobola okubiraba tubibateeremu busobola najja nga alongoosebwa okuva mu eno embeera kute okujja n'atuukako mu eno embeera bweti n'okulaba muno ate ajja n'atuukako nga wano w'omulaba essaawa zino tumusangidde. So tulaba yandiyagadde okumanya buyambi ki bwe wandyetaaze okulaba muno Jasi adda ate okulaba muno ayogera bulungi asobola okugenda ne ku ssomero kwandala n'amaaso nago gamyuse. Amaaso ga Jasi ago golaba gaali gavunda nga gavaamu masira. Jasi yali avunda nga avaamu amasira. Ye ekifaananyi kyange noba nakireeseewa Mukama sintera oyita nakyo kubanga lw'ensonga nti Jasi bwe olaba obuntu buno bwazimbanga ago gabanga masira nga ge gazimba ku maaso naye nga nkeera kuganyiga nenga kamula nimala omukamula masira n'amazzi nenyigawo kikamunye kyange magezi nga omanye ebyekyalo bwe bibeera neŋŋuma nakaaba no wabula lwakuba nti nze nali mugumu kubanga abantu baŋŋumya abantu bansomesa mu butuufu mbeebaza abantu bampa obudde bwabwe abakadde abakulu ab'okukyalo bansomesa okulaba nti Jasi asobola okuba nga mulabi. Natandika okulabira Jasi nga munyiga amaaso ago gavunda gavaamu amasira y'ensonga bakigamyuka bazze bagalongoosa kuba bamulongoosako emulageera ne bamulongoosako naye entebe kyokka nga bwali era bisigala bikola ki bidda wabula nga nina muyiiya buyiiya wabula waliwo ekitongole kimu kya Smile Training nakyo kyamukolako okwo operation ne fayiro ye nagireka ku ddwaliro omusawo agikuuma esagala yonooneke kuba njagala okujjukira ne we namulongooseza obanga seerabira bwe babanga batuuse okumulongoosa njagibanjayo bagimpe ngimuleetere abasawo abalala okusobola okumanya kuba wano wakati munda wano mu nnyindo amaaso ennyindo omumwa wakati awo waali wayabikayabika nga wavunda nga we wava amasira bw'ayigiza empewo ennyingi n'afuna obuwuka ng'avunda. Katubuuzeemuko ekintu nga kino mu kika kyammwe kyali kibaddeyokko ewammwe gye bakuzaala okulaba muno waliyokko omuntu oba omwana yali abadde azaaliddwako ng'ali bw'ati nga Jasi? Sikirabanga nako sigenda kukulimba sikirabanga ko wadde olunaku olumu wabula bwe nzaala Jasi ate abasinga obungi baatandika okuneenyinyala baatandika okuntulugunya baatandika okundabanga ekyonziira batandika okuwoza mbu nagula majiini simanyi nina misambwa simanyi biki ebigambo ng'ebyo kale nabiwuliranga naye nga gwe wali ogenzeko musabo nga nonayani wali okozeeko ebintu by'ebiwango ebyo ambiraba mbimanyi yes
bulungi mbimanyi sigenda kukulimba kubanga kya butonde ate neggwanga mwe tuli amazima matuufu lye lyatandikira nga bamissionaries tebannaba kutandika kujja wano wabula mu kujja wano ne baleeta eddiini ne baleeta n'ebintu ebyenjawulo mbimanyi egyebiri naye gwali obigenzeemukko sibigendangamu olw'ensonga buli kye nagezangako okubuuza bakadde bange tebambuuliranga mazima ate nga nina embeera gye nasooka okufeesinga nakolanga ewakisekawo nga paka yadi tenaba kujja nga ntunda ensawo zange ez'emivumba era nga nfuna ssente zange manyi ezo zikuŋŋanya ku makya nensanga nga tewali nga sente zibuzeewo naye mukama nanzijukira omanyi katonda ayita mu kirooto nakubuulira amazima nakuba nti tetumanyi abantu abamu beewala ekirooto abantu abamu beewala amazima kibi nnyo okwewala amazima bw'oba tolina mazima n'amakubo go gaba galimu amakoona kirooto kyali kiki kino mukama kyayitamu okubuulira amazima mu butuufu nalaba nga omuntu angamba nedda tokkirizanga muntu kutwalako bibi wabula lwana otaase obulamu bwo kyokka laba nga ate mukyala wange ali lubuto nga siina wadde 5 siina wadde 2 ab'ekika bankyaye buli omu tanjagala mukwano gwange andeseewo buli omu ampalana nendaba nga ensi enfundiridde nga ne bwe kiba kifugi sisobola kukituulako so wagamba okulwana gwe walwana era walwana otya okulwana kwange natandika okukkiriza ku mutima gwange nti katonda mulamu ate gyali kubanga natunulira ekitabo omusajja omusumba omuntu alise Kanyonyi nampa bayibuli naŋŋamba nti wabula fangayo nnyo otegere essuula egamba nti Yakobo 13 mukama takema bantu be lwa bubi akukema ayina ensonga natandika okukwata essuula negiteeka mu mutwe gwange nemanya nti mukama katonda asigala akwagala olubeerera so twali tukyali ku nsonga y'okusamira ogambye wali obimanyikira n'ogamba okwerwanako gwe mu bwongo obwo wamala okulaba bino nange badde oteekawo ssente zo zibula wagendako ko mu ssabo okugamba munotegere lwaki ssente oziteekawo zibula sigenda kukulimba mazima saagendako mu ssabo wadde olw'ensonga nti namanya nti omanyi bw'ozaalibwe basobola okutumba nti gwe katumba oba nti kati nga nze bondaba nti nze Lule balera ni ab'ekika baba n'amannya agaabwe ag'omunda ge bakutuuma oluvannyuma bakutuuma linnya ki nze bantuuma erinnya lya Nsimbi nga kitegeeza ki nali sirimanyi naye katonda mulungi nzize neetegereza ensi eno erinnya lya Nsimbi kitegeeza ensimbi ziba ssente naye simanyi ssente ki kubanga sizirabangako wakolanga zaabulanga ate ze nakolanga zaatemanga ne zigenda tomanyi gye ziraga simanyi olwoza zaalinga nga ziraga ozaliwa yalinga nga zikima oba simanyi wabula nayewunya nange mbuuza katonda kyaggwawo kyagenda mu kusaba okungi kubanga nafukamiranga ekyo ninga ne katonda gwe wantonda nange ndi mwoyo mwereere mubiri gwe watonda noteeka ku nsi gwagabirira abalamu nange ngabirira nsobole okuba nga ntaasa obulamu bwange bino biveewo wenalabira ebyo nga bitandise okujja olowooza waliwo embeera yonayona eri okuva mu kika kyo oba mu kika ky'omukyala eyabeerawo nga wali olina okugenda ogitereeza bino byonna bireke kubeerawo ku baana bo anti nze sisobola kutereeza kye simanyi weebuuzaakoko ku bazadde bo bakadde bange bwembagamba basobola okunnimba babadde bakulimba basobola okunnimba kuba taata yafa mama waali naye yalwala omugongo era kati wenkugambira ali wansi ti bwemba n'ebitaano muwaako emmeka 2 gyasi asobole okusigala nga mulamu ate nga nkuuma ne maama kale nga twagala okuba nga tugenda kuba nga tuwummulamuko katono emboozi ya mukulu taata Jasi ekyali mpanvu alina abaana 2 naye abaana 2 Jackie omukulu gwatatasodde tambula naye leero amagumba ge tegenkanankana ate ye Jasi nga womulaba bamuzaala alina ebituli nga netwogerera munda mu mubiri mukyalimu ebituli yeetaaga obuyambi yeetaaga okuba nga alongoosebwa asobola okuba nga ayogerako bulungi tamuno ateekerawo embeera eri abaana bano gwayandyagadde okuba nga omuyamba yita ku ssimu zaffe 07555
31 nga wozeewo wansi oba maasa wagenda kuba nako enamba eyeke ennyininyini yosobola okuba ng'oyitako ate okumutuukira okulaba mbuno akolaki obaako engeri gy'omuyambamu. Amanya nze Shadik Smith ate nga nkola ne mukama wange oba muganda wange amanyiddwa nga Lawrence. Katummulemu katono tukomewo ne part B y'emboozi.